buterevu ziri 24 ezibala yokolesa 10 ezimisana gonna ko balero mulabwa fuminga ku BSL final nako yabakabaka Buganda ankula musako n'enkuba zisulo kubanga otusaka engalo nako no lwalero bwe bali kutuwirira mu tekateka za zonezo zenjawulo ate ezibazo zisawa ngene kitundu tuba tuguse mali ne program lutindo nze Peter tandi kutusako na tukoza sunana kumugira nkulu masingiri alina kulaba program ino sawa ine bire wagidora nafe aba YPA abagamba nti besobola okulaba nti bakuyamba kugongo okulaba nti wegoba oba wejambo wavu mu studio nako lwalero ku lutindo andino wani Silas Musisi okuva mu kitongole ki YPA oba Miss Africa ngazo okutubulira ku ntekateka balina kanako lwalero tunogera ku nsonga za byankula atona za byansimbi clubs ezenjawulo mitenda byino kubanga oyitamu oba bikiwino kubanga otukiriza ebisanyizo okubegattako naddala mu clubs abazibayinza okulaba nti batereka ensimbi kiriza mwami Silas akula museko mukulu Musisi ate nkomewo tugende mu mbuzi nokolwalero sebo wow abantu bafuna n'abatuliza nsanyuse nnyo okubalaba era nsanyuse nnyo nange okubuuliza kuba mundaba mbategeera nti noza nange mbambalaba nsanyuse nnyo olw'ensonga nti nga bulijjo BBS yatuwa omwaganyo okulaba nga essaawa bwe ziti tuba twogerako gye muli nga tubategeeza ku byenkulaakulana olunaku olwaleero tuzze nga twagala tutunuulire ku kigambo ekikwatagana ne Planned Kid Investment omwana gwolina omuteeseteese otya ate omutegekedde otya era mu bufu bwe bumu twagala kulaba nti omuntu owa bulijjo afuuka atya biliyoniya kaakati nno olwaleero tugamba bwe tuti kasoke Planned Kid wenyini tweteketekeko omwana ono omuto butereevu kisoka kye byonna ani akolifanga okubeera Planned Kid oba ani mwegombalanga omuntu nti nono mwana muto asobola okubeera nga obaoliawo yettanira enteekateeka ya Planned Kid okuva mu YPA tukkiriza nti ffenna ng'abantu bwe tuli tuzaala abaana omwana okuviira ddala ku zero age okutuukira ddala wetumulabira nti kaakati asuumuseemu wonna age tumubala nti tusobola okumukola ki okubeera nga tumuyamba naddala kati abo abagenda okubeera nga basoma twagala nnyo okulaba nti omwana ono tagobebwa ku ssomero waliwo omwana nga omuntu ye akazaala omwana bw'ati n'agamba nti nze nno mutadde mu YPA agenda kubeera ki njagala abeere nga muwaddeyo emulabirire asobole okubeera nti emisomo kuva mu myaka gye gy'oluto okutuuka wanaakulira paka wanaakulira era nga bomanyi wano waffe ddala mu Uganda nti omwana bw'atuuka myaka 18 oyo aba akoze eki aba akuze ate wefutunira mu mbeera ey'okusoma tulaba nga okuviira ddala ku myaka 3 okutuuka ku myaka 21 oyo mwana aba amaze eki university naye twagala gwe omuteeketeeke oleme kubonaabona na ssente oleme kubonaabona na ssente zino z'oteekayo ku ssomero mwana Musisi nteekateeka nti omwana bwemba njala omwana wange onajje oba weegatte ku club y'aba Planned Kids aba YPA nakuba na bisaanyizo ki ekyokulaba nti omwana onajje era migaso ki gyemba ngenda okufunamu nga maze okukola investment yen kaakati gwe ng'omuzadde omwana katugambe nti akyali muto tannaba kusobola kwewandiikira kukola kutya myaka 3 ojja n'ojjuza foomu infact osooka nobeera member kati membership eyo gyotuwa ya mitwalo 10 kati membership eyo bwogituwa ng'omwana tumuwandiika bulungi nnyo nga tugamba njagala mutandika okumuteekerateekera kati ffe nga tuddira tugamba oba tuguze embuzi zaffe nga tuteeka mu mbuzi ng'ogamba njagala kugula embuzi zange 2 njagala kugula embuzi zange 5 oba 10 gyokoma okubeera n'ennyingi gye tukoma okwanguwa okukola ki okubeera nga tulabirira omwana oyo naddala mu ssomero si ekyo kyokka naye tuba tugezaako nnyo okulaba nga ofuna obulamu obulungi omwana ono afuna obulamu obulungi nga bw'aba amaze okuligestalinga ebyo byonna ku ssomero tebamugoba ekyokubiri aba teeraliikirira nti waliwo bw'aba avudde ku ssomero bw'ati kati ng'abaana bagenda okuwummula notandika okukolerikaamweze n'akola ntya ekyo ffe tukola ki tukimugobako era tusuubira nti bw'aba akomyewo awaka aba alina essanyu waliwo abazadde abamu kaakati essaawa eno ng'agamba naye omwana kaakati bw'aba akomyewo abasomesa nga batusse nabba mukolarikirira okuba teyateekateeka naye ffe wano tukugamba nti bw'oba otaddeyo omwana wo ng'omuteeseteese owaddeyo embuzi zo ng'ezo
ezo zigenda kumuyamba asobole okubeera nti akola ki nti abeera bulungi. Ate tusuubira nti bw'anaabanga agenze okusoma kubanga emyaka gyaffe egyo nga bwe tugyogedde amala emyaka nga 16 miramba ali mu ssomero naye bw'agenda okuvaayo agenda kuvaayo ng'akola atya ateeka okuba nti tusuubira nti abasobola n'okwetandikirawo akalimu kubanga ajja kuba alinawo capital. Contract ino y'abaana abato ibeera ya budde ki? Wembanga omwana asayinza najja nayingira YPA Planned Kids Club. Contract eno wembanga sayinza ibeera ya budde ki era wembanga agadde obuulyawo nawe tusinduuza nti kati ndowooza neetengeredde kansobole okuvaayo ndabe enteekateeka endala gyembanzaako endala. Kyandibadde kirungi nnyo nti singa kakati gweoyingidde mu mbuzi twandiba tuga nti emyaka nga 18 myaka nga 18 gigenda okutuukira omwana oyo aba alina waatuuse yaba asobola okwetengera ffe kyetwagala kulaba nga tumuyisaamu mu ssomero ebbanga lyonna katugambye ateekere ku myaka 3 wegituukira emyaka 21 aba amazeemu emyaka nga 18 ffe nga tumuga nti tandikiraawo ate tugenda okutandikiraawo ngaekintu kyalina kinene sigamba nti agenda kuba mugagga omuto. Ariko BBC Fine msana gunako live program Lutindo ndi Nomomi Charles Musisi ndi Nomomi Cyrus Musisi okuva mu YPA tubulira ku nteekateeka gisobola okuba ng'oyitamu n'oteeka omwana oba n'oterekera omwana oyo ebisale bimaso okubeera nga bitangaavu ng'oyita mu YPA Planned Kids Club. Cyrus erimu kati ku bakulu tuzidde ku bato kati nze omuntu omukulu ayagala okwegatta ku Billionaires Club. Lwaki mwagita Billionaires Club era mwalina biruubirirwa ki? Kaakati mu YPA twagala nnyo abantu abalina ebirooto ebinene era naawe kennyini wano weetaaga n'ogamba nti akati ddala mu butuufu singa twegomba n'ogamba nti njagala nvugeko ku mmotoka efaana bweti njagala nvugeko oba ngende ku nnyonyi mbeega buli kaseera mba ntambula nzira eno nzira eri siva ku bbaati abantu buli omu yeegomba ebbaati kati nga abantu ab'ebirooto ebyo binene bakola bizinensi ez'amaanyi beegatta n'abantu ab'obuvunaanyizibwa n'owulira kakati waffe tulinayo Billionaires Club. Billionaires Club eno eyawuddwamu emirundi 2 waliwo abantu abasobola okugamba nti nze nira kuyingira mu ya Billionaires Club eya miliyoni 10 ne tubeerawo neya miliyoni 5 kakati eya miliyoni 10 enjawulo teriiwo naye eyinza kubeera mu ki eyinza kubeera mu sente z'owadde ne esente z'owadde n'ennamba y'abantu bemugenda okwegatta nabo abantu abasonda miliyoni 10 twagala abantu 100 miliyoni 10 bafuna kaba kawumbi era ne ku miliyoni 5 twagala abantu 10 meka 2 okujjayo buli omuwendo ogwakawumbi awo tulaba billionaires buli we twegatta olwovudde mu millionaire n'ogenda mu ki mu billionaire kati oba ovuddemu omu ngeri ki yoyinza okugamba nti oyo yininge owegattako otya oyinza okwebuuza ekibuuzo ng'oli eyo negattako ntya oteekwa kubanga oli mwetegefu ng'essente zino miliyoni 5 z'otuwa emiliyoni 10 z'otuwa tezikkubya mpi nti bw'onoogamba nti nzitoddewo bwe nti abeeka ngenda kudda mu kyalo mbalese bayagga kuba nanjagala nnyo okujoyininga mbeere mu kilabu efaana bweti tukugamba tosooka omuntu wakoma wakwata sooka weeteeketeeke bulungi nnyo ojje ng'omanyi nti ekibiina ky'ogenza okwegattako kyekyabalina ebirooto ebinene nga gwe kati kyolina kuba buli muntu waali asobola okuzimba ekirooto kye naye weegatta ku bantu abafaanana bwe batyo ate obeera wa mulembe. Okutereka ensimbi kimu n'ensimbi zino okubaako kye zikolera kyanjawulo kituufu nnyo. Sanjagala okutereka sanjagala okutereka mitwalo 10 wayitewo omwaka gubeera nga n'emitwalo gyange 10 kituufu nnyo. Tubunaaniza akawumbi kaffe kantulina kilabu yaffe okusiga ensimbi zino ba investment plan eryetya mutuyambako tuba nga twegasse okutuyambako okutuwa ku magezi oba guidance nti muteekemu ssente mu project bweti esobola okubaako sente zeekomyawo otuma otereka ssente ki ekiddako tuweza akawumbi kaffe. Kaakati jjukira bw'omala gwe okuteekayo essente ezo weegasse ku bagagga buli muntu alina endowooza mpitirivu obugagga buno buli nti gujja kujja n'amagezi nange nzija n'amagezi
n'omuntu mulala ajja n'amagezi abantu 10 we bagenda okuweerawo tuba tulina ekirooto kinene nnyo katugambe esente nga zino nga zikuŋŋaanyiziddwa tusobola okugulamu ettaka ne libeera ng'ate liyamba ku bantu likola ssente endala kuba mufuna mpola ate nga n'amagoba tukola ki nga tugafuna tuyinza nti kati katulime ekintu bwe kiti ono kati toyinza kugaa nti gwe wa miliyoni 5 osobola okutandika okompitinga newa miliyoni meka ne biliyoni kyetulamuza ekintu kyetwatugamba tuyinza oga tutandikewo kati akeedi efaanana bweti naye ffe tumanyi bulungi nnyo nti bwe tuba tugayinza mu bino ebyettaka ne tugenda mu byokulima okwo bye bivaamu n'obulunzi bye bivaamu ki bye bivaamu ssente tusobola okubeera nga awo gwe oganyulwamu ng'omuntu bizinesi ki zenyinza oba oliawo ogeraageranya nti wemba ntitandikadde nsobola okukola bizinesi eno naye wemba sigikoze nsobola okwegatta ku YPA Planned Kids Club oba Billionaires Club nenfunamu emiganyulo nga gyenkanankana oba n'okusingawo bizinesi kyezo ngenzoga nti okola kino naye osobola okukivaamu nga tukumenya nojja nofuna amagera ge gamu omuze mu Billionaires Club oba mu YPA Kids Club. Okimanyi abantu bano abakola amayumba nga rentals bagakola nebagateeka gye bagatadde naye ebiseera ebisinga ogenda okulaba nga bagobagana naki n'abapangisa abadduka badde eno ate ne ssente bwogenda okuzigirayo ezo ez'abapangisa ogenda okulaba nga ki ng'obudde butambudde ate era neeraba nti ne bwebanga ogenze mu kusuubula wano okakalukana nnyo ng'omutwe gukola ki ogenze wano mu kikuubo ogenze mu wino ogenda okulaba nga ebintu tebitambula bulungi olina okubeerawo olina okukola naye wano gurupu olina system organized buli kimu kiba kitambula ate mangu tukompeeraliwa tugenda okugamba tunoonye omuguzi tonoonyanga gwe ssekinnoomu onoonyanga gurupu nga kampani ey'amaanyi so kati ekyo kireeta omuntu okubeera nti abeera musanyufu kyekuga nti benefits ezimu endala ezisinga nti weegasse ku gurupu ey'abantu abalina endowooza ez'amaanyi ekyokubiri nti osobola okubeera nti ne bwoba obwadde sigenda kubeerawo nkaabe nja kukubira abantu nga 2-3 bwana Peter njagala ompeerezeyo miliyoni bwe ziti tobuuza nakubuuza nti lwaki connectivity oba ogikoze eki oba ogikoze nga yamaanyi nnyo ate ne bwekibeera nti oyagala kugenda kufunako ku holiday embeera nyingi nnyo ebiseera bintu bitunyiga nogamba bannaye nga nkoze n'owummula n'okuwummula naye nga era sitiira ate okola nnyo okusinga ne bwandibadde okola ki naye kati onoyinza gati kangendeko ku holiday nogamba kati ngenze Dubai kati ngenze Malaysia ngenzeeko mu America ebifo ebirabika nti nno buli omu yandyagadde bikola ki yandyagadde okubibeeramu akati nga tuwumbawumba essebo twagala kuwumbawumba naye njagala mbagambe bwe nti buli wokola ekintu njagala obeereyo nekibayita fallback oba backbone yo wogenda okubeera nti singa wabeerawo embeera embi okola ki obeera nti olina kyeweesigamako. Billionaires Club nungi nnyo okuteekateekera abaana kirungi nnyo okubateekateeka kirungi nti obatutte mu ssomero naye n'okubateekerateekera ne basangawo akasente ekyo kirala. Njagala nnyo okubategeeza nti nga nnaku z'omwezi 13 tulinayo olukuŋŋaana 13 December 13 December wakutaano lunaku lugenda kubeera lwa ssanyu nnyo wano ku Lubaga Road we tuli woofiisi zaffe tugenda okubeera ne pati ey'amaanyi ne bammembers tunyumyemu tuyige ebintu ebirala bingi ebikwatagana ne kampani yaffe etambudde etya buli kimu kitambule eyo transparency eri wano kusiibula mwaka olabe tulye ku mbuzi ey'oluyombo eya enjoke kugamba mu ngeri ki yonna gyogisuubira mu bino ensiikesiikeko abalina okujja nga 13 balina kujja nakiraba ani abayitiddwe nange nyiza okujja nina 13 kanzimira beera mmemba naye kanzije nange ntandikire namwe kati mwe abaagala okubeera bammemba enkoko gikwate mumwa fuba nnyo okulaba nti okola ki nti ojja bammemba mmwe kibakakatako okulaba nti mujja kakati naabo abaagaliza okulaba nti YPA etambula bulungi era egenda mu maaso n'okumanya okujjawo ebyo ebirimba bagamba bannange ate kakati nze sente zange nzitadde nga kankana teri
tugenda kunyumya ku bintu ebikwatagana ku nkulaakulana tukujje mu bwavu otuuke bwe wandibadde okola ki wandibadde oyagala jjukira nti ebintu bino bye tugenda okulya togenda kubaako kyosasula buli kimu kiryawo kya bwereere abantu balungi nnyo tomoni amunosisi nga tundayumba omuntu oludde mbuzi ayagala kujja kubigattako ayagala kulaba ngeri gyalita abaana be namba za simu kisanyiza okubako nga obaoliawo alina byeyoza okumanya naye omuntu ayagala okujja okwetuukira weewaawo yokedde bulungi nnyo namba zaffe ez'essimu zitera okubeerako awo wansi naye kanzikuddiremu 070 owandiike 0 emirundi 4 osembyeyo 34 nange yange kama kwogera oyinza okuga nti kakubireko nziremu njagala kunogaana kintu kino 070 5 0M 6279 ezo oba otutuuseeko bulungi nnyo era omuntu gweyogera naye ye Cyrus Musisi assistant director owa Central Region nkubiriza abantu bonna abo bonna gye bali oba oli mu Central Region oba mu Northern buli kitundu lyonna lya Uganda obenga otukola ki Ssaabasajja asinga otumireyo omuntu omu nga tusiibula sinza butatumira sinza butatumira mukyala wange baganda bange maama wange n'abo bonna betukola nabo okubeera nti tuwaddeyo obudde olaba nga tusomesa abantu mbaagaliza birungi byereera omwami Cyrus Musisi okuva mu YPA abadde atubulira enteekateeka gy'okuba nga oyitamu ogenda mu YPA Billionaires Club saako Planet Kids Club program olutinyina kubalidukiriza njikomekiriza zigenda kuba nga nsukkawo naye Jackstar saako ne mwannyinaze Tasha bagenda bakujja bakutuuseeko emboozi ezibadde mu Nsika Entertainment ate osoba program amaaso ku ggwanga ekiro ne Steven Danson Busula okusazina kubeera bbiri nze Peter Atenyi tuddemu olunaku olw'enkya awangaali omwana wa Muteesa